Nkwebaza okuba nti oli ku WBS TV. Jjukira nze Noah Ssenyonyi Omwanjuzi ate programu eno wagiddwa WBS TV n'abanaffe abasedu abagamba nti tugende tusuule akalulu. Nkwebaza gwe alaba TV ate gwe ali wano nkwebaza atudde wano ekatooke mu tent nkwebaza. Abatuuze b'e Katooke njagala mumbulira amazima bano baagala ekifo kyekimu si bwe kiri kyekimu katubase ku minzaani. Ojja kubeera wali sebo gonna ojja kubeera wa. Njagala ombuuliza ono ekibuuzo kimu akiddemu naawe buuza oli ekibuuzo kimu akole ki akiddemu. Tandikira ampadde omukisa okubuuza candidate munnange ku bwa chairman ekibuuzo kimu. Nze ekibuuzo kye mmubuuza bw'oba osobodde okubanga okaka abantu b'e Katooke omusolo abakyali wansi bwe banaakuwa obwa chairman onoolekeraawo. Sebo ogamba nti mpoza omuntu owa wansi ni omuntu owa wansi alina okusolozebwa omusolo ku ssente z'akola. Omuntu owa wansi bw'aba afuna sinsi 2,000 oba 2,000 omujjako sinsi 4 olunaku lwabaze nti essente ezo azisasula wiiki namba nusu 4 nti luba olunaku lumu lwe lwa wiiki. Nze omuntu gwensoloza ebyo bye bitulumya emitwe ebyo. Omuntu gwensoloza basaba ne banyabo njagala mumpulirize. Omuntu gwensoloza ajja wiiki emu mu mwezi ajjamu wiiki emu. Ate nze ndi mukozi nga bampa ekitongole mbeere nga nze nzijjamu omusolo. Ne essaawa eno nze wombuuza si nze nteekateekera eggombolola mu kusoloza omusolo. Mbadde nsaba kubateekerateekera eggombolola ku musolo senga abaddewo yali badde ajja n'addamu ekibuuzo kino kuba nze mba mukozi. N'olwekyo nti bangambye kusoloza nusu 4 njagala oli gwe bagamba nti namusoloza gwe bagamba 5 namusolozaako 6 aveeyo wano. Ku midaala gye wawa abantu gye wasenda n'akatale ke watemamu emigundi amalagala ebikata bya lumonde wali oyagala bakulaakulanya oba wali oyagala balima emmere? Ekibuuzo ekimbuuziddwa nti natema amalagala n'enjira njagala bannaye essaawa ya leero nina 10,000 n'okunnyambulawo ne munkube emboko ne mba mu bwa chairman. Ayina lisiiti nga nalingi muwadde nti nkuwadde lisiiti nga nkupangisa ngikuwe nga nkuwa mudaala era nga nkukujjako. Soko gye 10,000 njirabe. Kikyengezaako okwogera. Soko gye 10,000 njirabe. Jaye 10,000 njirabe. Essaawa ya leero 10,000 giyinza okuba ejja cheeke naye nsaba busabi. Jayo cheeke. Jayo cheeke. Office nga nenjireete. Tuma omuntu wa bodaboda. Tuma omuntu aliwo wa bodaboda. Swipe. Ngenda tuma oyo. Swipe omanye wange ku dduuka. Genda oleete 10,000 neegi nyongeddeko egi olw'obudde obuyiseewo. Leta se. Tumye ono agende azireete. Tuka misinde 15. Ayina lisiiti. Lindako. Sebo. Genda oleete 1,000. Ziziri. Bazimpadde neyantanyo neyanze okukwata okwagala kw'omuntu. Tezivudde mu nsawo yange. Lindako mukama wange. Eno minzaani era sente. Leta sente. Leta wano. Soko tule wansi. Emu. Gino girimeka? 2. Ate wano. 4. Ate wano. 6. Ate wano. 7. Ate wano. 8. Ate wano. 9. Ate wano. Gye 10,000. Damu okole statement gy'okoze. Ayina lisiiti nga nkuwa omudaala nga nze nagukujjako gireete bakuwe ssente ezo. Damu statement gy'okole. Damu tulabe. Ayina lisiiti nga Ibrahim Lubwama akuwa omudaala gireete nga nagukujjako bakuwe lisiiti eyo. Ani ayina lisiiti 10,000? Njagala oveeyo nayo. Sebo nze njogera. Basi. Ani ayina lisiiti 10,000 gigino kasi? Kati omani uli akolera mu katale ajayogere. Sebo ze minzaani yange. Saba kunsonyiwa. Oda. Ani ayina lisiiti 10,000 gigino? Oyina lisiiti? Ayina kyayogera. Lindako. Jangu. Nga wapuluza akatale ako ffe nga tetumanyi. Charles ono ye yalwanirira akatale ako. Ono
omuntu yalwanira akatale ako okubeerawo yali Charles era yatusitula abantu basatu ne tugenda awali maama we ne twegayirira nga yasigadde ebbali n'atulwanirira ffe tukole naye nga Mutebi yatubiise agamba nti akatale we kali ate nga bakatwala. Ono gye yali Malumonde yalima eri ngulu nga maama amugambye nti engulu temayo Lumonde tuwaye wano abawamala ffe n'otuwa abantu baffe nga wakola ki nga wamala. Mutebi woba onoonya obululu tolimba tosiga nnyo muno nziro mukole kampeni yamwe ng'etambula mu mitendera emirungi. Amanya agange mpitibwa Sentamu Godfrey era nga nkolera mu katale ako kennyini Mutebi kagamba nti mwami Charles yakatemamu ebikata. Akatale ako Mutebi ne gurupu yenga ebaali bapangisa akatale ne bakola endagaano ne Land Road okumuwa ssente ne bamulyaza amaanya naye ne badduka ffe ne batwekawo ng'abasuubuzi. Batwekawo ng'abasuubuzi ne tugamba tukoze tutya. Charles yennyini ne basuubuzi banakwata abasuubuzi basatu ne bagenda banoonya Land Road nannyini kifo ekyo ne tusobola okwogera naye okubeera mu katale ako. Mutebi ne banne olwo nga tebalabikako ebiseera ebyo. Mutebi yennyini yatuuka okukwata abasuubuzi bennyini abaali mu katale ako n'abajjawo n'abazza ku nguudo. Mutebi si bwe kyali. Abatuuze ebiri jiddire mukulu Mutebi ebiri jigenda wa tumuddize kubanga agambye ayagala abantu babiri tebazze wangi tumuddize agambye ayagala abantu mannyameka tegazze tumuddize baani abawasa abakazi benjagala okutegeera ogambye bawasa abakazi baani ono yawasa abakazi ono ani Kuseini Mutebi awasa ne makanika Nicholas eyesimbye okuba chairman bawasa abakazi kuseera zaffe ne twateekamu nga ntuuze ebyange sinna kifuna bulungi njagala onsongereko nti ono yawasa abakazi musongeko. Mutebi ono nze omulimu gwange gwenkola si gwa nkiso bwe mba nkunonye mba nkoze eki yono Mutebi katoke transporta be batunyaza enseere zaffe ne makanika Nicholas n'okutawanya abakatale wali eri ne wano ku kkubo be bana abatawanya abasuubuzi baffe. Basaba ne banyabo chairman abeera n'empapula defense abeerako mukono gwe security abeerako mukono gwe ne kansala abeera eyakiikirira ekintu ekyo abeerako n'omukono gwe. Nze ndowooza mbeera nga witness okitegedde bulungi naye bwe mbanga naliko witness kyensibawo emitwalo ebiri we nasayininga. Mwami Tamale buli omu njagala asibe tugenda kukola bwetti mugamba nze ndi mulimba Tamale agenda kuteekawo ssente n'abalala bamwongerereko nze tugenda genda ne WBS nzije ebipapula bwe mubaamu omukono gwange Tamale atwale ssente zange ate nga wabyegaanyi. Anti kati Tamale talina mpapula nze nina bwino. Bannange ekya ssente nze ndi mukulembeze si problemu gyendi. Sente za Mutebi zina emitwalo ebiri size nnyingi kuzizera ku bantu era ezo sente mbadde nsaba busabi muzikole ki muzimuwe wabula wali eri kansala Ddamulira gwa Sigeko yali patron leader w'ekibiina ne bamugoba ne mamu Abubasti n'addukira e Busoga ne mamu Saalongo waali waneeno ne mbamu ne kabineti ey'ebwayise kati Charles ne maama we Nakabirye be bajja okuyamba abantu nga basinzidde ku ndagaano yaffe gye twakola ya agreement LC okuyamba abantu okola akatale awo ne tusalako paati. Abatuuze b'e Katooke mwekubireko mu ngalo bannange. Ngenda kuleeta abakulu bameka bana mwe muli mukulu Nsubuga Steven mwe muli Bukenya Musisi mwe muli defense nja kusembyayo engineer Steven
Lord Mayor we Nansana yajja okusembayo. Nsubuga Steven Sebo ngenda kuwa eddakiika 2 otubuulire ekyokoledde abantu ng'oli mukulembeze ate era otubuulire bw'olifuna obukulembeze obulala olikolera ki abantu mu ddakiika 2 wunzika. eddakiika 2 ngenda zikozesa nga bw'ozimpadde. Njagala otwala omukisa guno okwebaza bannaffe abasedu abakolaganidde wamu ne WBS okubanga batuusaako enteekateeka eno. Njagala otwala omukisa guno okubategeeza nti Nsubuga Steven si kijji kya mmuli era nze kwesimbawo ku bwa kansala LC3 Wamala Parish. Kino kitegeeza ki? Wamala Parish gwe mutima gwa Nabweru. Guno omuluka singa gubeera tugusudde mu nnyango oba nga tugusudde mu kikko, kitegeeza nti Nabweru eba terina mutima. N'olwekyo mbategeeza Nsubuga Steven aze n'ensonga mpitirivu nnyo. Nsubuga Steven akoze ebintu bingi nnyo nammwe bye mumanyi. Nsubuga Steven wenjogerera essaawa eno ye muwanika ow'ensawo eya ttiimu ya Katooke FC. Katooke FC yenze muwanika waayo. Mumanyi kyekitegeeza omuntu okukwata ssente n'azikuwa. Buba bwesimbu, wakuzibwa bulungi, tolina buvuyo bwonna, y'ensonga lwaki omuntu akwata ssente n'akola ki? N'azikwasa. Kubanga ebiseera ebisinga omuntu okukwasa ensawo ya ssente, ensawo esinga ya ddaano bwa chairman, omuntu agala tompa bwa chairman nkwasa nsawo yaki? Ya nsimbi. N'olwekyo mbategeeza nti obwesimbu bwe ngenda okukozesa nga nzirukanya. Nga nvudde ku ekyo ekyavubuka, njagala okubategeeza Nsubuga Steven ndi muyivu, nasoma amasannyalaze ku Diet nenyina certificate, ate nga nayiga okuzimba era emirimu mbadde njigamba bavubuka bannange, nina parking awo egaba mirimu era nkozesezza abantu abawererako ddala. Ekitegeeza lindako oyina parking eriruddawa? Eri awo wennyini okumpi n'amafuta ssebo. Parking yaki? Ya pikipiki emmotoka space yatukenderamu Kongo Mulangira we yategeezezza nti abantu olabagwa mu kibuga ne bajjayo ne basenga ettaka ne likendeera. Egaba eti emirimu? Emirimu abaana basulawo nga bakola babeerawo ne tubawo emirimu. Abamu babeerawo ne boza pikipiki abaana ne bazikuuma. Ani wano gwali wadde omulimu? We bali bawo bajja kweyogerera. Jangu wano. Jangu wano yanguwa. Jangu sebo. Dabali ku minzaani. Sebo amanya go gwani? Amanya galinya Habati. Habati okola mulimu ki? Sebo sawe no technician. Technician. Yes. Makerere. Yes sebo. Mukulu yakuwa mulimu gwa technician. We nalinga ku university. Makerere. Nayozanga we emmotoka nenfuna akasente akantambuzanga ogenda okusoma sebo. Ani yakuwa mulimu ogwo? Omwami ono Nsubuga Steven. Yasinzira ku kyo kuwa mulimu ogwo. Sebo nalingawo nga ndi mukozi nnyo ku kyalo kuno era twatambulanga n'omukulu Leo. Yakuwanga sere emeka buli mwezi? Teyampanga buli mwezi, yampanga mutwalo kubanga ekizibu kyange kyali kya buli lunaku. Yakuwanga mutwalo buli lunaku? Yes sebo. Mutwalo buli lunaku? Yes sebo. Ngoyeza motoka? Yes sebo. Abatuuze gye kiri ekyo? Mukatooke wano! Gye kiri mukatooke wano! Omutwalo gwe sente? Bassebo ne bannyabo, njagala okwongera okubategeeza nti Nsubuga Steven mamba tefa tama musajja akula bwongo takula myaka yenza ayimiridde mu maaso gammwe. Munsindike ku ggombolola ngenda bakiikirira nga nsinziira ku bintu ebirumamu abantu, wabula sigenda sinziira ku nze byenna mu mutima gwange. Mumpe buwagizi bwammwe tugobe obwannakyemalira mu Wamala Parish. Ngenda bakiikirira kye nagambye kwe kugobawo omulembe gw'okulagira nti muwe gundi tagenda bayamba empisa ze muzimanyi nze nkulidde kuno nzaaliddwa kuno siinako amanyike kajja alyogere kwe nzaaliddwa kwe nkulidde wabula ntambulidde mu mbeera y'omuntu eyakuzi wabula si omuntu eyakula. Osobola okukula ng'okula mu wawanga byokola tebitegeerekeka. Kitegeeza ki? Empisa ez'omuntu tewali ky'osanga kyeyogera mu kifo kyonna essaawa yonna. Nsubuga Steven azze kubakiikirira mu mwaka olukamwe kansa LC3 mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukulu Nsubuga. Sebo. Eno sebo ebeera minzaani. Yes sebo. Owulirizanga. Ani alina ekibuuzo kya mukulu Nsubuga? Yogera amanya g'obuuza ekibuuzo. Amanya agange bya Katonda Alex. Kati mbadde mbuuza mukulu Nsubuga ogenda tukolera ki ng'oyiseewo? Ekyo kimu. Genda naawe obuuza ekibuuzo. Nze mbadde mbuuza mwami. Yogera amanya g'obuuza ekibuuzo. Amanya nze Bamwine Nicholas. Mbadde mbuuza ekyamugwisa mu kalulu akamyufu kyali ki? Kyali ki? Vaayo. Akubuuza nti ekyakusuula mu kalulu akamyufu kyali ki?
Sebo moderator badde nkusaba onzikirize ntandike n'ekibuuzo ekyatandise. Wunzika. Omukulu ambuuzizza ngenda kukolera ki omuluka guno gw'ewamala. Omuluka ogw'ewamala gulimu ebyokukola bingi. Sigenda basuubiza nga bajja basuubiza abantu babeera mu bukulembeze myaka 5, 10, 15 no material gain. Kyentegeeza twali kibalaga tukoze kino. Wabula okubalimbalimba nti tubatansiza obbagoba ku kkubo, njagala obbategeeza ensonga y'obbagoba ku kkubo. Nsubuga Steven tagaya balimba tagaya bagala obbagoba ku kkubo. District webe esazeewo gwe ng'omuntu osobola kuyimya onoga abantu tibagenda kukola ki bagoba ku kkubo. Nsubuga Steven ngenda bakolera ki? Sigenda baga nti ngenda bakolera kino oba ngenda kwala sentence bawe. Wabula ngenda kufuba okulaba nga mpisaawo ebintu ebyetaagibwa mu luka gwaffe. Enguudo tezijja kulimibwa nga tugenda mu kalulu. Enguudo zijja kulimibwa we kyetaagisiza. Ekiko kizze mu luguudo tululongoose. Sigenda kulinda mwaka gwa kalulu kujja tuyoke tulime enguudo. Enzizi tugenda kuddamu tuzitereeze olw'ensonga nti ulimbadde nina omukono mutono nga nkolera ku level ya zone. Kulisubuga. Ndowooza kibuuza kizzeemu. Kibuuzo kyera kyonna gye kiri. Ekyokubiri ekyakamyufu kyanguye. Sebo omukulu niyanzanya ekibuuzo ekyo. Ekyakamyufu Democratic Party kyekibiina kinali mpiseemu okubeera ekibuuzo ekyakamyufu kyakusuula. Ekyansuula mu kamyufu zaali nsonga sinene nnyo, nsonga emu oba bbiri. Nsonga ki? Abakulembeze ababadde mu buyinza emyaka 15. Subuga Steven yakuyega akamyufu akaba DP kabeera kaba delegate. Abadelegate baali 42, Subuga Steven akuyega akamyufu. Naye ogenda okwetooloola nga abakulu abalonda akamyufu nganda za mukulu yayisibwawo. Omuntu anasobola kukola kitwala bukulembeze bwa kitundu kino nga nange ntunula olw'ensonga nti ndaba talina wayinza kuntuuka mu mbeera ey'okubeera nga nkulembera mu kitundu kino. Kyotegeeza bakubba. Bwe kiriige mazima amatuufu kubanga batuuka n'okumpa ekibiina ekitali kyange eri ba delegate. Yes, ensonga lwaki nvuddeyo okubboola abantu bewamala parish. Ye nga Nsubuga atuga nti tatusuubiza. Bw'atuuse okwogera atusuubiza. Kikyalagawo kyatukoledde. Amannya Ssaalongo Njuki Eruma Gitambadde. Lindako tuulize Ssaalongo bannaye. Ssaalongo Njuki Eruma Gitambadde okuva Bukunja Kyaggwe. Enjuki ekola ki? Eruma Gitambadde. Gwe kasita omala n'ogitambaala oti ng'eruma terina buzibu. Mukulu Nsubuga ayagala obwa kansala bw'omuluka gwa Wamala. Ekibuuzo kyange kigenda kuba kyangu. Nze maze ebbanga nga ndaba bannabyabufuzi ab'enjawulo naye nga tebalina mutima guvuma bantu. Oba oli awo kye ngenda okwogera oyinza okugamba tavuma naye kiwulikiseeko ku mizindaalo gino. Buli lw'ogamba omuntu nti akula muwawa automatically oba ovumye. Nkikakasa. Wuliriza, mpuliriza kasita kibeera nti kifulumye. Si nsonga ni gwakigambye oba ovumye kyekisooka. Kakati njagala ddemu atubuulire. Bwevumidde atyo omuntu ate bw'anaatuuka mu ntebe olina eddembe liwakanya. Ssaalongo Njuki Eruma Gitambadde. Mukulu Nsubuga okuvuma tukukomye. Ssaalongo linda kubeeraawo. Ssaalongo beeraawo. Mukama wange lindako. Amannya agange Mpeera Akim. Njagala yogere ekigambo kyayogedde ekyo ekisembyeyo akyogedde ddi. Nsubuga akyogedde ddi. Avumyani. Nsubuga avumyani. Gw'obadde olindako gwenzize wali nekugamba ng'oli wali ne musiba. Nekugamba nti gama musiba jje wano bafaafagane ne Nsubuga ku minzaani. Gwe mwennyini ogambye nti Nsubuga aganye nti musiba aganye. Olaba? Mbalamusiza bannange mwenna. Ne ebigambo byogereyo biraga entegeerayo. Badde saba tubeere bakakkamu. Badde saba kulongoosa mukono mwami Mr. Nsubuga kyayogedde. Mr. Nsubuga agambye musajja atakula muwawa. Simanyi oba mukikotinze mutya musajja atakula muwawa. Wabula tagambye mumwe mwakula muwawa. Agambye muntu atakula muwawa. Mbalamusiza.